Mu mwaka gwa 2016 abakugu bakola okunoonyereza ku ngeri y'okutangira amazzi okwanjala mu Kampala gye baatuma Kampala Drainage Master Plan. Muno mwalimu okukola emyala 8 eminene egyetoolodde Kampala okuyambako amazzi okutambula okutuuka mu nnyanja Victoria n'entobazi endala okwewala amataba. Mu myala gino mulimu Lubigi, Kaliddubbi oba Mayanja, Nalukolongo, Kinnawattaka, Nakivubo, Kansanga, Gaba ne Nalubega oba Kaleerwe. Kyokka enteekateeka eno n'okutuusa kati ekyali mu biwandiiko olwa KCCA okulemererwa okugiteeka mu nkola ng'omutawaana gwa bbula lya nsimbi. Okusooka banka y'ensi yonna yali yateekawo obuwumbi bwa $20 okukola ku myala gino ng'obuvunaanyizibwa busigalidde gavumenti okuliyirira abantu. Engineer Justice Akankwasa atubulidde nti ekizibu kyava ku bantu abalinaanye emyala gino abakyaganya okuwaayo ettaka kisobozesa omulimu okutojjera. Designs tuzirina, plans tuzirina. Twagala abannakampala bakooperatinge batuwe right of way oba ettaka. Ku myala gino 8 tukitegedde nti bakakolako Lubigi yekka kyokka nga nagwo tegunnaggwa. Mujjukira emyaka ewadde eyo ey'emabega bwayise n'amazzi byabadde bita bw'ogamba bwayise olowooza amazzi. Amataba bwayise byabalinga synonymu oba amanya agafaanana. Nva bwayise ova mu mataba. Naye pulaani eyo twagi implementinga awo nituzimba Nakamero ntuzimba Lubigi. Kati olw'amazzi okuyitirira Akankwasa atugambye nti babakana n'okukola emyala egiyita mu nguudo nga wabadde obugomo obutono bateekawo ebinene. Ebyo tubikoze nga Soweto awo Kansanga Miracle Center awo kyabadde kizibu nnyo. Amazzi bwe gajja gasangako akagoma katono upstream yonna waggulu mu compound ya church unane wajula. Kyokka Akankwasa agamba nti wadde bakola bino abantu abazimba amaka ne bajjuza obujjo oba pavers mu mpya zaabwe baziyiza amazzi okutambula olw'okubulwa ekkubo ne gaggweera mu nguudo ekigasse Kajjampuni mu bbwa. You find that every rooftop pours water. It finds the ground of the compound concrete and everything goes on the road and you see a river flowing on the what? On the road. Ng'oggyeko bano bwe waliwo n'abalala bagufudde omuze okumansa kasasiro mu myala ekigiviirako okuzibikira amazzi ne gatandika okunoonya ekkubo eddala. Ate bw'osula yoyagala enkuba ejja byonna ebireeta n'ebiteeka mu mwala. Mu mwala ogwo bigenda mu kasasiro amazzi tigagenda bulungi ntufuna amataba. Kyokka wadde kiri kityo nabo tebatudde. Buli lunaku bakeera kugogola myala gino okujja mu kasasiro amazzi gatambule. So buli kifu kirimu gangs. Ate abo omulimu gwabwe gwa kujja mu kasasiro buli kiseera. Ku myala eminene tuteekayo machines za excavator. Akankwasa agamba nti nga bwe balinda abantu okukkiriza okuwaayo ettaka essira baakulisimba ku myala gino egiyita mu nguudo ng'omwaka gw'ebyensimbi ogujja gavumenti basuubiza obuwumbi 25 okukola ku myala emirala. Aba World Bank batuwadde ssente ntitwagala kukola black spots nga 6. Tujja kutandika ng'omugwa advertisement ejja kubeerawo omwezi guno. Ate no mu budget yaffe tutaddemu obuwumbi 25 kukwata black spots. Ono bw'atasaba bannakampala okuba bagumiikiriza nga bwe bakolera wamu nabo mu nteekateeka ya Kampala Drainage System era balina essuubi nti luliba olwo ssente ezikola emyala gino zirifunika ekizibu ky'amazzi okwanjala mu Kampala ne kifuuka lufumo. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.